Ayi Katonda waleeta obuzibu wayagala tufe tuggweewo lwaki waddira obutwannamuzisa n'obussa mu mmere ng'ewooma ng'ate ffenna watufuula abayala emmere yetuzimba emibiri atanywa mwenge n'agunywa bw'ava eri waggukira naawe weeza emmeeme ate oba walagira okuzaala tuyale emmere yeeyaza abantu kati mu tugirya twesisiwala kuba tutya nnyo kufa mu bukambwe ogenda n'osanga omuwala ng'anyirira naye buli omu ng'amwesamba wala songa mu butuufu tubikka ku maddu era alwedda funa amugambako kati bw'aba mulwadde gwamukwanye tomanyi ng'emmere yo kiyita weebatoolako olwo ofudde n'awaka obusizeewo ate nnamwandu gw'oleka ng'anyirira bw'aba mu Kampala addukira eyo Jjinja bw'atuuka eyo n'abumetta abalala ow'e Masaka yaddukira mu Kampala laba nnamwandu waabuuka Katonga laba omuwulu agenda okuwasa okakasa otya munno gw'oleeta gw'atalina kyuma nti osooka kupima oyo gw'oleeta mulwadde muvundu nyaba omukyala wakuuma bufumbo okakasa otya omwami anaakuwasa okuggyako omukyala ng'oteebya akalulu laba nnyabo ofumbiddwa eddambo kyenva ŋŋamba nze sikyate bimyula kuba ne bw'obita siriimu akumira mundeke nneeriire byaki byendireka kale lulintwala ndidde ebiweze tongwa muli bulungi baganda bange ne bannyina ze kansubire nti embeera batwala maliddaadi sana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza ti ogwo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'aba bamutembeeta wadde nga tuba tugenda kwogera ku nsonga za nnaku naye ate tekigaana okusooka obbasanyusa mulinjula nfudde ng'abuza amuwonderako nti owange akasajja kaali k'amaanyi kaakati omusuubuzi omutuufu si yo yasuubula ekintu ekimu wabula yo yasuubula okusinziira ku sizoni gye tubeera tulimu bwe tubeera mu sizoni ya kisiibo asuubula kuruhaani ya saluna gattako obulaadi asuubula amenvu entende gattako obutunda asuubula amata gattako capati abasiraamu ze banaalya ku ddaaku zisibe bulungi olubuto n'amata enjala erime kuba basiibe olunaku lulamba paka lwe banaasiibulukuka yidi bw'ebeesa emberera asuubula entalabuusi asuubula amakanzu asuubula obukaaya asuubula emikeeka asuubula abaaya asuubula zishariyaazi Valentine bw'eba etuuse nga tuli mu sizoni ya Valentine asuubula obumuli obumyufu asuubula obulabo obumyufu asuubula n'obuteeteeyi obumyufu bwe tubeera mu sizoni nga ya Ssekukkulu asuubula enkoko asuubula soda asuubula omuceere asuubula obugoye obusanyukirwamu era asuubula n'engoye ezinaagenda ku kkanisa asuubula ne Christmas tree ye musuubuzi omutuufu kati ne Yoweri Kaguta Museveni ebigenda mu maaso mu ggwanga oba eggwanga Uganda alifugira ku sizoni alivugira ku sizoni waliwo sizoni y'amasasi waliwo sizoni y'obutwa waliwo sizoni ya DNA waliwo sizoni ya diversions kakati essaawa eno tuli ku sizoni y'amabanka mbadde nkusaba gwe munnayuganda alaba vidiyo eno tukwatagane babiri ongattireko dotisi zino ekintu kye bayita ssente ky'ekintu ekisinga okukuumibwa mu nsi yonna era singa emmotoka eba etambuza ssente neefunamu okwekengera ku mmotoka yonna egigoberera ekkirizibwa okukuba amasasi oba abasirikale abagirimu bakkirizibwa okukuba amasasi tewali muntu agenda mu banka nakkirizibwa kulikoodinga bigenda mu maaso munda mu banka era mu banka batugaana n'okukozesa amasimu ekiyitiridde yadde okulikoodinga ekintu kyonna mbadde nkusaba osooke weebuuze ku bino ebigenda mu maaso wakati wa Equity Bank ne Centenary Bank ani abibala ani nannyini script eyo abaana bano abagenda mu banka ezo ne beerikodinga abakuumi baali luddawa
kale katugambe nti basooka ne beerega ebikyanga tebasanzeeko ssente zaabwe ku akawuntisi zaabwe naye management yalemwa okubakkakkanya badde bali nga kamera tennatuuka era kamera bwetandika okulikodinga what was the action is of abakuuma banks ezo kubanga ffenna tukimanyi nti ebifa munda asikali ayina emmundu ebweru tabitegeera bulungi era bw'asanga nga mulimu kwenyolanyola tasooka kumanya kibadde kigenda mu maaso nti oba ono alina ssente ze ezaabulankana wabula agambirawo nti kirabika kano katego waliyo ababbi wabweru asumululirawo amasasi oba ateekingirawo action ekibuzo kiri kimu banks ebbiri abantu mwe bagenze ne barekodinga obutambi kijja kitya okuba nti tewali action n'emu yateekingiddwa kakati Centenary Bank mbabuulira ekigambo kino muteekeeyo omwoyo ku vidiyo eno Centenary Bank ne Equity Bank ku vidiyo eno muteekeeko nnyo omwoyo bweta abayambi egenda bayambira abaana gavumenti yeri mu kubakuba gavumenti ya Museveni yeri mu kubasaanyaawo era bwe neetegereza obulungi nga tuzze mu k'obuntu guno omuzannyo guli well scripted bannayuganda muzuukusa amaaso gammwe kuba nsoose n'enkulaga muntu waawo agenda mu banka n'afuna obuvumu obulikodinga era bw'aba afunye obuvumu obulikodinga askari nata taking action askari tayinza buta taking action kubanga ssente kyekintu ekisinga okukuumibwa njagala otunuulire mu mmotoka ya banka ng'etuuse ku banka oba emmotoka etambuza ssente ng'etuuse ku banka olabe obwerinda obubaawo nti tokkirizibwa na kusalawo era w'osalirawo bakkirizibwa okukukuba amasasi ekibuzo kiri kimu bano bajjawo obuvumu obulikodinga eno gavumenti yeri mu kukuba banka zino olw'ensonga zino ze ŋŋenda okumenya banks ebbiri si ze Uganda Equity Bank ettabi lyayo ekkulu lisinziira Kenya ffenna tumanyi bannannyini bizinensi mu Kenya be bannabyabufuzi oba families eŋŋundiivu mu byobufuzi bya Kenya era buli lw'oliraba bizinensi ey'amaanyi e Kenya omanya either erimu Ruto erimu Kenyatta ne famire ye erimu Odinga ne famire ye kati nga Yoweri Kaguta Museveni tasobola kumala gazinda Equity Bank ayina gikubisa magezi Centenary Bank bannayuganda gye babadde beesiga oli agiterekamu nga mugumu nnyo nga nabw'agyewolamu ssente abeera mugumu nnyo nti esinziira Vatican waliwo neyagamba nti Museveni bamuwaana okugwiragwira zi banka nga bwe yagwira Greenland Bank naye ate Centenary Bank tasobola kumala gagigwira si yeyekka yalina endowooza bwetyo bantu bangi ababadde bateeka ssente mu Centenary Bank nga balina endowooza eyo nti Centenary Bank kizibu nnyo kyakumala gagigwira kubanga banka ya paapa ekituufu kiri nti Centenary Bank si nnyangu yakugwira kubanga banka ya paapa naye ate singa Yoweri Kaguta Museveni agyekengeramu ekintu kyonna ye kennyini asobola ogisaanyaawo nga tagikutteeko nkiddamu singa Yoweri Kaguta Museveni agyekengeramu ekintu kyonna agyekengeramu ssente yonna oba agyekengeramu okugaba loan ezitaliko magoba bangi oba agyekengeramu nti simanya bano balimbika aba ADF balimba ensimbu ba ADF bayisa omu ssente oba singa yeekengera omu ku bakungu be kuba munda mu gavumenti ye mulimu abamuliira munda abamukoowedda era buli gavumenti ye gwe abagisuula nga bagisuulidde mu buyeekera oba bagisuulidde mu kugiwamba oba mu kupu ditaati bayina kuyita mu bamunda mu gavumenti kati Museveni bw'aba yeekengera ab'omunda mu gavumenti nga bayisaawo ssente mu banks ezo ezigenda okumusuula tomusuubira okuziggala omulundi ogumu tosuubira Museveni okulagira nti Centenary Bank ngiweze mu Uganda nga bwe yakola gundi eya Sulaiman Kigundu Greenland Bank tomusuubira okumala gagwira Equity Bank kubanga bannannyiniyo ba mukago banna Kenya bannabyabufuzi b'e Kenya oba bannagagga b'e Kenya tosobola kumala gagigwira kati ayina gisuulanga mmese okuzirya ng'efuuyirira Museveni ali muzisuula banks ezo nga tazikutteeko yadde n'olugalo lwe
Museveni ali mukusanyawo banks ezo nga tazikutteko yadde n'olugalo lwe. Wabula bannayuganda bagenda tutuuka bagambye naye nga Centenary Bank tubadde tugyesiga nnyo. Centenary Bank nga gye tubaddemu n'essuubi bajjeyo ssente zaabwe olwo banka ebeegwa. Bannayuganda bagenda tutuuka mu Equity Bank bajjeyo ssente zaabwe olwo banka ebeegwa. Banka etuuka okudda ewaabwe waayo oba banka etuuka okuggalawo mu Uganda naye nga tetegedde nti Yoweri Kaguta Museveni yagisaanyizaawo. Njagala kibategeezaako aba Centenary Bank n'aba Equity Bank nti nze muli njula nfudde. Ne bwe nagasse dots zange ne mmanya n'engeri ssente gyekuumwamu ne mmanya ne privacy ebeera munda mu banka. Omwana oyo yali kodinga vidiyo eyo wallahi yali mutume kuva mu gavumenti. Bwe mba simuwaayiriza nsaba Katonda nsonyiwe nammwe munsonyiwe naye okusinziira ku dots zengasse. Equity Bank eyali kodinga vidiyo eyo yali mutume. Centenary Bank eyali kodinga vidiyo eyo yali mutume. Kubanga waliwo omukyalo oyo gwe nalaba bagamba bambi kadama. Sente ziriwa no milioni zange 10 but use your common sense, use your head. Mukubye kubyeyo tukubye kubyeyo. Baganda bange abali mu biyumba by'Abawarabu bannyinaze ne baganda bange abakolera mu mawanga g'Abawarabu abalenzi ne bwokola emyaka 10 kale kangambe mukaaga osobola okudda ne milioni 10 ng'obadde oyina abaana b'oweerera obadde oyina abantu b'olabirira nga naawe obadde oyina okulyako. Bano abasajja buli we bakola script ey'obulimba bakuteerawo gaapu y'amazima amatonotono. Simanyi oba bakikola bakigenderedde oba script ye bali mu kuwandiika obulungi. Njagala nkubuulire linda mwaka gumo Centenary Bank oba Equity Bank singa tezeebuuse olaba oba tezigenda kuggalawo mu Uganda. Kubanga Museveni akimanyidde ddala bulungi nti zino banka tazirinaako control. Abantu abazirina b'amaanyi nnyo, bannannyinizo b'amaanyi nnyo. Sinnyanguza kusooloobyamu mikono kugenda kubbamu ssente. Kakati ng'ekiriwo ayina zisuula mpola mpola asigaze banka mu Uganda z'anaasobola okontrolinga. Era sooka obuuze banks ezo nti mwali mulondoddeko ku milioni ezi 10 ze bagamba wa Equity Bank zaafuluma zitya? Wali olondoddeko? Bw'oba wali olondoddeko nkakasa naawe okiraba nga teziina bwe zaafulumira. Aba Centenary Bank mwali mulondoddeko ku milioni zeze 10 we zaafulumira era mwajja mwagavugambye tugenda bitereeza bannayi naye temulagangako fraud style yenna nti ono yabadde abba ssente z'abakasitoma mu banka era temuddamu okumwesigira tabafera mu linnya Centenary. Kitegeeza nti nammwe muyina bye mulaba ebitali mu kugatta bulungi essaawa eno. Waliwo eyagambye nti nedda Museveni ali mu kubba ssente ku akawunti z'abantu. No, this time around si kyekyo. Kubanga Museveni buli lita y'amafuta ojja kwesanga agirinako nnusu 150. Museveni buli ddakiika asobola okuba ayingiza obuwumbi 10 obwa ssente mu misolo gy'abakama emingi mwe bannayuganda buli ddakiika. Kakati zino milioni 10 singa abazisomodde ku akawunti aba ayina mizannyo gy'azannya gyakugjawo banks ezo kubanga si zaali mu kwetaaga. Nkiddamu Museveni ali mu kukuba Equity Bank ne Centenary Bank lwakuba tagenda zisuula nga bwe yasuula Greenland Bank. Zazikubya amagezi zeegobe zokka nga bakasitoma bamaze okugenda. Kakati ako nkababiddeko either yeekengera nga waliwo ssente ezayitamu nga ziri mu bamu ku bali mu gavumenti ye abamuliira munda ng'enseekeeza, oba si kyo ng'alaba tabayinaako control nga zi banks endala. Mbawadde eddagala n'ekikola ebirabo muleete ebya ewange e Masaka bwe munaaba musiimye.